Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawalanyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redzone TV. Tusinzira wano tubanga ate tukutuusako byonna ebigenda mu maaso by'otegeddeko by'otannaba kubanga otegeerako ate nyongera okutegeeza sooka olayikinge nga sinaba kubanga nkutegeeza ekintu kyonna kubanga gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera nga etambula buli muntu yenna n'abanga afuna amawulire ge tukuleetedde mu mboozi eno ey'olunaku olwaleero nga 7/2/2024 Sebambulidde Patrick nze embeerawo emabegawo omuzindaalo okubanga ate nkutuusaako eno nno gye twogerera nga kitokota Honorable Zaake Francis Butebi ekibiina kya National Unity Platform gwe kyalonda okubeera commissioner waakyo omutuufu we twogerera amaze okubanga addayo mu ofiisi ye atezeyo mu office ye olwa bino byengenda okubanga nkuwa ate mu mboozi eno gy'otannaba kubanga ate otegeera gwampuliriza ku mukutu guno. VJ Junior oluvannyuma lw'ebigambo byayogedde bye wawulidde amaze okubanga naye yeetonda ali mu maziga ebigambo si birungi tebimutambulidde bulungi. Jjukira emabegako awo twakulaza amawulire nga VJ Junior yavuddeyo n'alumba ba foot soldiers mu firimu ze zazze ng'ayogerera bigambo bingi nnyo abamu batandise okwagala obitegeeza nti propaganda simanya si bituufu. Njagala okutegeeza VJ Junior yeetondedde ba foot soldiers era we twogerera ali mu maziga olwa pressure n'akazito bamutaddeko ne bakama be bakolera n'emboozi endala zonna ogenda kubanga obitegeera. Sooka okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna kugambye mu mboozi eno kuleetedde ebigambo bingi nnyo. Honorable Zaake Francis Butebi amaze okubanga ate atuula mu ofiisi ye nga commissioner era ogenda bimanya byonna. Joel Ssenyonyi azzeemu n'ayanukula abamu ku babaka aba parliament abayogedde ebigambo manyi waliwo meeting ekedde ku makya olunaku olwaleero n'etuula ng'abamu ku babaka ba parliament abava mu bitundu ebya Northern Uganda bagamba nti Joel Ssenyonyi okulwanyisa speaker okutwala parliament mu bitundu ebyenjawulo kyayinza okuba tayagaliza kitundu kyewaabwe. Abaanukudde ngenda kubanga ate nagonga kuwa mukutu gwa Redzone TV ate na subscribe nga kikole ensonga zino zonna zibeere nga ate tezikuyitako. Kirira wansi awo olaba ekigalo kituwe olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga nga bulijjo bwe ntera okugamba oba oyambyeko information okubanga ate etambula buli muntu yenna n'abanga ate tasigala mabega. Genda mu comment section otekemu obubaka nga bwe ntera okugamba tugenda kujja ne message zammwe abaataddeko obubaka nga mutumira abataddeko obubaka nga mutuwabula n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo bye bimu ku bye tusembyayo oluvannyuma lwa updates zino ku nkomerero. Kanzije mbeere ng'ate nkusoosootolera nga naawe bw'otudde owulirize kiki ekigenda mu maaso mu parliament, kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Sebambulidde Patrick nze ndiwo Redzone TV kwoli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Redzone TV kwoli bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawalanyo oba tanaba kubanga osubscribinga nyongera okutegeeza nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ebigambo byengenda okubanga nsooka nabyo okubanga nkuwa nga sinakuwa nsonga za Zaake atudde atya mu ofiisi ye nga sinakuwa maziga na bigambo bya VJ Junior. Kansooke nkuwe ensonga ya Joel Ssenyonyi. Olunaku olwajjo naku z'omwezi zabadde nga 5 mwezi guno gwennyini ogw'omunaana 2024 Joel Ssenyonyi Basekezi Leader of Opposition omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform yavuddeyo n'avumirira era n'awakanya era n'ategeeza nti nze ab'oludda oluvuganya b'enkulembera tetugenda kukola bya kisiru nga Anita Amongo bwe yabadde ayagala. Jjukira nakugambye Anita Amongo Anet Nalongo akubiriza parliament y'eggwanga yavaayo emabegako awo n'ategeeza nti ffe tugenda kukwata ssente y'omuwi w'omusolo tukwate parliament tujambuse mu bitundu by'omumambuka eyo tuteesezeeko eyo tugikwate tugitwaleko eyo mu west tuteesezeeko eyo nga bannayuganda batulabako tugitwale mu west bagenda giteeka Mbalala bwe tuva Mbalala tugenda gitwalako mu bitundu by'e Masaka olwo tuli mu Buganda
n'ab'e Masaka batulabeko nga tuteesa. Bwe tuva e Masaka tugenda kugenda e Mbale mu Eastern Uganda n'abeeyo nabo batulabeko nga tuteesa. Joel Ssenyonyi n'abuuza kakati ddala bwe kutaba kubeera kwonoona ssente ya muwi wa musolo, kiki ekitujja ku Parliament wali ekizimbe kye tuteesezaamu ate tulyoke tugende mu bifo ebirala? Ssente obuwumbi 5 ezigenda okuba nga zikozesebwa mu process eno, ezo ssente tuzeetaaga okuba nga ate zikola mu nsonga ez'enjawulo. Abantu bangi bavuddeyo, abamu ku babaka ba Parliament abava mu Northern Uganda, abava mu bitundu nga Gulu, abava mu bitundu nga Lira, Arua n'ebitundu ebirala ebiri side eyo Northern Uganda, n'abamu ku bo abava mu West Nile bakuŋŋaanye ku Parliament olunaku olwaleero nga bagamba Joel Ssenyonyi wadde gwe leader of opposition naye nedda fereka oba ssente zoonooneke ffe tufunye opportunity okubanga Parliament ejjako mu kitundu kyaffe. Era obadde ebigambo bingi nnyo bakoze ne press conference nga balina akakiiko kaabwe nga bwe bava mu Northern Uganda. Kankuba ebigambo bya Ssenyonyi nzija ate mbere nga nkwongerayo n'ensonga endala ze nkuleetedde mu mboozi eno. Okay, firstly, it's unfortunate that some of my colleagues here in Parliament have decided to trivialize this matter and make it as if it's a personal issue. I'm told some of them have said even the Lob's office has got a budget. Yes, of course, the Lob's office is not Joel Ssenyonyi. It has got several staff, it has got departments. Each party, political party in the opposition is represented here with a whip who has got an office, who has got staff in the office. You know, that's the entire office of the leader of the opposition. So it's not like a personal kind of entity to Joel Ssenyonyi. 2, those saying that this matter was already budgeted for. Again, we need to be careful and give excuses or an exculpation that is also logical. Many things are budgeted for. Are they right? Money, they insisted on pushing and budgeting money for ROCO. Today, some of us are saying, no, that money should not go to ROCO. Interns need to be deployed. Police officers and others are saying you probably start an increment, it is not there, teachers are crying, infrastructure and so on and so forth. So you cannot just say, just because something was passed amidst protest, because we produced an alternative budget and we were saying, look, these are the critical areas that we need to focus on. Now the numbers, yes, had their way. So you cannot, your reasoning cannot be just because it was budgeted. Many things are budgeted. Why do they bring a supplementary, for example? Why don't you say, no, this supplementary we shall not entertain because it was not budgeted for? So the reasoning of because things were budgeted for, and again, none of them will give you a document showing that this was explicitly budgeted for. They just pass some kind of lump sum, similar to the service award, and then they pull out some of this money and say it was service award was budgeted for and so on, but there will be no one to show you a document that this service award was passed. Kwebale kubanga okyaliko Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribing akikole tubeere nga ate tutambula ffenna bigambo bya Joel Ssenyonyi Basekezi nga ye leader of opposition nga bw'omuwulidde bw'atyo bw'ayogedde ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Sebamudde Patrick Nzendiwo okubanga nkutuusaako bino byonna ate tubeere ng'ensonga tugikwasaganya mpola nkugambye Speaker wa Parliament ebigambo wabiwulidde newankubadde nga kano kabadde mu Luzungu naye nkakasa obitegedde bulungi nnyo. N'ebigambo byenjagala okubanga nkuwa gwe wena tugoberera kyokola kya mutawana nnyo naddala mmwe abakkirira mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe, abamu bamutuwabula abalala nga mutuwa amawulire ge tuba tetunnafuna, abamu nga mututegeeza ensonga nga bwe zino okubanga zitambula, abamu mubeera ne bye mwagala tubeere nga twogerako ate ne tujja ne tuba nga tubijja mu comment section. Abamu batubuuza ebibuuzo nti bannange nze ensonga ABC saagitegedde nandyagadde mbere nga ngitegera, kati ebigambo bya Joel Ssenyonyi bibadde awo tubikuwadde obitegedde bulungi nnyo. Abamu nno olwo bayita olutalo wakati we ne speaker, naye nze ngamba Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi leader of opposition munnakibiina ekya National Unity Platform era nga ye mwogezi ow'ekibiina ekyo, byayogera byekakasa bulungi nnyo. Honorable Zaaki Francis Butebi azize mu office ye, Mathias Mpuuga adduse ngenda gakuleetera, wabula kansooke nkuwe ebigambo bya VJ Junior
ono yabadde agyewulira eyayogedde ebigambo bingi nnyo yalumbye ba foot soldiers n'abavumaavuma n'ayogera ebigambo bingi ate ne bamuggulako olutalo ne bategeeza nti ka app k'okozesa okubeera ng'ate k'otuvumira ate nga ffe tugula data kakati no leka tukaboole naawe okitegeere nti eno generation eba bano ba foot soldier si baakusalirawo era tewali muntu yenna ayinza tuyimiriza singa tuba tutandise olutalo ku nsonga yonna. Kakati Vijay Junior mabegakaawo nga bwe nakutegeezezza mabega nnyo si mabegakaawo yajjako ku kitebe ekya National Unity Platform awaliwo amawulire agagamba ti Vijay Junior ekyali kimuleese yali azze kunona kaadi ey'ekibiina kya NUP agende yeesimbewo mu bitundu ebimu ng'era amawulire bwe gazze gakuba nti oluvannyuma lw'okuba nti baamulaba kaadi temusaana tagwanidde kubeera ng'akiikirira ekibiina ekyo kaadi ne bagimumma. Vijay Junior bangi bagamba obusungu awo we buva ate yagenda okujja mu NUP ono gwolaba gwe bayita Matovu Maria Smart gemannya ge ti yali wa NRM era nga olaba akafaananyi ako ng'ayagala kwesimbawo bwayise wabula bwe yalaba nga NRM amaanyi matono kwe kugamba kangende ngezeeko mu NUP. Bwe yatuuka mu NUP agenda okutuukayo nga kirabika ebintu birala era bwe yatuukayo ng'ebintu birala tooza n'amanya wano kireka tewagenda kuba waaka. Bwe yavaawo nga kaadi emummiddwa Vijay Junior yafuuka ekizibu mu firimu ze z'ayogerera n'atandika okuba nga ba foot soldier bakkakkanya bakozesaako kuza examples embi bannayuganda ne bamugamba tukulaba ne batandika omwataakinga. Kakati bwe twogerera avuddeyo ne yeetonda ku mukutu gwe ogwa Facebook ogumanyiddwa nga Vijay Junior The Incredible gwe gwa mukutu gwazze nga akozerako emirimu gye gwe mukutu gwazze nga akozesa okukola ebintu byonna. Emabegakaawo waliwo ekivulu ekimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakigendako n'asisinkanayo Vijay Junior era ekifaananyi ekyo kyakulembeza ti bannange mu nsonyiwe nange President mwagala naye ngenda kukusomera mu kiwandiiko kyataddeyo ne message ye nga bw'agyogedde obeere nga nayo ogifuna bulungi nnyo gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Vijay Junior agambye bw'ati mu message eyo gy'olaba ntadde awo. Hi everyone, I wanted to take a moment to apologize for my recent comments about NUP supporters. Tibanange mwenna njagala nkozese akaseera kano neetonde olw'ebigambo byange comments zange oba okuvoola kwenkoze mabegakaawo eri abawagizi b'ekibiina kya NUP ba foot soldiers kubanga be babadde ku mimwa gye mu firimu ze tino wana abeetondera agamba bannange kankozesa kakisa kano mbeere nga mbeetondera. I realized now that my words were hurtful and disrespectful and for that I'm truly sorry. Tinakizudde ebigambo byange bibadde bibalumya ate era nga bi disrespectinga kwegamba obamalamu ekitiibwa obutabawa kitiibwa era n'olwekyo ku nsonga eyo bannange neetonze mu nsonyiwe. As someone who values kindness and respect, I fell short of my own standards. Tinga omuntu yenna nze ng'omuntu akkiririza mu buntu bulamu n'okuwangana ekitiibwa ekyamazima zikakkanye olw'ebigambo byange n'enneeyisa yange gye muli gye buvuddeko. Please know that my intention was not to offend or divide but to express my opinion. Nti n'ekirala kye njagala obbategeeza bannange ebigambo byange nabadde sigenderedde kubaawulayawula saagenderedde kubanyiiza wabula nabadde njogera bwogezi bigambo byange. I understand that my words have consequences. Ntegeera bulungi nnyo nti ebigambo byange biyina gye byantuusizza era biyina ebyabivuddemu ebitali birungi nnyo and I promise to be more thoughtful and considerate in the future. Nti era mbasuubiza ngenda kubeera mwegendereza nnyo mu biseera ebijja mu maaso awo wembanga njogera ku kibiina kya NUP n'abawagizi baakyo oba oli awo mu firimu zange n'ebintu ebirala byonna byenkola. Thank you for holding me accountable and for your continued support. Mwebale nnyo kunteeka ku nninga n'okujja okulaba nti byenjogedde tesi bituufu ne munteekako akazito. Mbeebaza kubanga kinnyambako okubanga ate neddaabulula. Nsiima nnyo abandaze omukwano, nsiiba nnyo abandaze
okuba nti nsigale nga ndi strong namwe mwena benyiziza nange nsaba mu nsonyiwe. Bigambo bya VJ Junior bangi muvuddeyo nga mugamba nti ono propaganda era si bigambo bino. Njagala okutegeeza ebigambo byewawulidde gwe abadde agoberera nga Frank Antambi omu ku ba analyst ku social media okwo nga nnyonnyola n'ategeeza nti VJ Junior omukutu gwa Munowatch si gugwe era mukozi ate nga naye agwetaaga. Kino ekikolwa bannayuganda kye baakoze ekyokutandika okwaninstolinga app eya Munowatch ku mikutu gyabwe tinewankubadde VJ Junior yeekangabiriza ekyamazima bakama bwe baamutuuzizza era ne bamukansolinga ne bamubuulirira ne bamutegeeza nti ssebo bano be bakasitoma era betwetaaga. Bw'oba oyagala okusigala nga tukolagana, bw'oba oyagala okusigala nga emulimu weeguli, bw'oba oyagala okusigala nga ofuna kasente, abantu beetondere. Era VJ Junior n'avaayo n'abeera nga yeetonda. Kakati njagala okugamba omuntu yenna agamba nti propaganda nfunirayo vidiyo emu oba amawulire gamu nga VJ Junior yeegaana ebigambo bino ebyokwetonda oba ngazzeemu okuyisa ebigambo bino mu firimu ze ebyokuvoola n'okukakkanya n'okulumba ba foot soldiers. Ekyo yemu ku nsonga ejj'okulaga ti ebigambo bino bya propaganda nga gwe bw'ogambye, naye eyo page ye ya VJ Junior kwawandiise ebigambo ebyo era kwazenga akolera ebigambo bye ebisinga obungi gwe ampuliriza kyova olaba nga nze mbireese nkugamba yeetonze. Kakati mawulire amalala ge nkuleetedde mu mboozi eno nkugambye Honorable Zaake Francis Butebi omubaka akiikirira abantu ba Mityana Municipality mu Parliament ku kadi y'ekibiina kya NUP wetwogerera oluvannyuma lw'emyaka mwaka nga mulamba n'okusoba Honorable Zaake amaze n'addizibwayo mu ofisi ye by force kaŋŋambe myaka ndowooza giri ebiri n'okusoba. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 abamu ku babaka mu Parliament nga bano bakulembeddwamu omubaka waliwo Ojara Mapenduzi, waliwo n'omubaka omulala awo ngenda mukuwa naye baavaayo ne baleeta ekiteeso ne baleeta ensonga eno ey'okulaba bamuyita Abdul Katuntu y'omu ku baakulembera ensonga eno ba making sure nti Zaake agobwa mu ofisi ye era bamusenshalinga emikono gyayisibwa mu Parliament omwo. Wabula ebiseera ebyo Mathias Mpuuga ye yali leader of opposition era ebigambo byavaayo nga bigamba takoze kimala olaba nga Zaake tebamusenshalinga era bangi baavaayo nga babitegeeza nti Mathias Mpuuga yandibanga yabadde obanga yali emabega w'okusenshalinga w'okugoba n'okuteekawo embeera ey'okujja Honorable Zaake mu kakiiko oba mu office eya commission nga commissioner w'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati wetwogerera nga Honorable Zaake Francis Butebi akyazizza NUP caucus meeting esoose oluvannyuma lw'okuba nti obuyinza oba obuvunaanyizibwa buno bwakyusibwa. Emabegakaawo Honorable Zaake Francis Butebi abadde tasobola kwakisesinga office. Wano wenkugambidde nti azizzeyo mu office ye gye buvuddeko Zaake abadde tasobola kwakisesinga office eyo nga commissioner. Wabula amawulire gafulumye amakya g'olunaku olwaleero ng'ekibiina ekya National Unity Platform ababaka baakyo abatuula mu Parliament jukira officially omubaka yenna ne bano Abedi Bwanika baani aba akyali ku kadi ya NUP era caucus eno aba alina okuba nga agituulamu meeting eyo era meeting ekubirizibwa abeera commissioner owa ekibiina ekyo bweba NUP kati commissioner wa NUP yakubiriza meeting eyo. Wetwogerera olunaku olwaleero obadde budde bwa kumakya Honorable Zaake Francis Butebi n'akyeyalinga oba n'ayita oba n'akulembera meeting eya NUP caucus meeting era Honorable Zaake Francis Butebi abaddemu n'ababaka nga bwe nkugambye ku mukutu gwaffe guli kuba egguli erino gye ndisoosezza ababaddeyo kakasa nga mbitegedde bulungi nnyo. Kusomedde n'abamu ku babaka ababadde mu meeting eno nga Zaake yakulembedde yakwasaganyizza yakyeyalinze meeting eno ng'erimu n'abamu ku babaka abalowoozebwa oba abazze balowoozebwa nti bano balabika baayawukana ku mugendo gw'ekibiina ekya National Unity Platform okuli Dr. Hilda Mani oba Honorable Hilary Kiyaga. Abadde badde sawa 3 meeting neekubwa abamu ku babaka bano okuli ne Medard Lubega Sseggona meeting bagibaddemu era kyewuunyisizza abantu bangi nti bano ate ensonga baazi vaako. Honorable Mbwateeka mu akakembo w'entebe
naye meeting agibaddemu. Honorable Tebandeke naye meeting agibaddemu, n'abamu ku babaka abalala botasobola kubuusa maaso era nga bo babadde basuubirwa okuba nga meeting bagibeeramu, naye nga Honorable Zaake Francis Butebi agikyeyalinze. Meeting eno ebadde eri supposed okuba nga bano bonna bagituulamu, ba Mathias Mpuuga babadde balina okutuula mu meeting eno, wabula tebalabiseeko, era mu njogera ennyangu balabika nga meeting bagidduse. Tebazze. Mathias Mpuuga talabise, Abedi Bwanika talabise, Joyce Baagala talabise, Juliet Kakande talabise, n'ababaka abalala ababadde bali supposed okuba nga batuula mu meeting eno kubanga yeesoose, bonna tebasobodde kubeera nga bajja. Ekyo nno kireese ebibuuzo bingi nnyo, naddala mu babaka bano abaali beewaggula oba ekibiina bekyayimiriza okubeera nga tebakutuula ku bukiiko obumujjukira Abedi Bwanika ne Joyce Baagala be bakulembera akakiiko aka Government Assurance Committee, era bano wetwogerera baagobwa newankubadde nga Parliament yabalemezaawo, wabula nga baagobwa mu bifo ebyo gwampuliriza. Era oluvannyuma lw'okugobwa babadde basuubirwa okubanga eno meeting yo at least bajja gibeeramu activities endala newankubadde tebazibeeramu, naye eno meeting nga bali supposed okugibeeramu wabula tebagize, tebagibadde mukanzije. Mbere nga mpitayita mu bubaka bwammwe abataddeko comments zammwe kekadde mbere nga ate nziyitayita mmwe n'abatambula naffe ku mukutu guno, mbeebaza okuba nga muyimirira ne Red Zone TV. Kanzije mpitayite message zammwe ate tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe mukutu gwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo ate nga mbatuusaako ensonga nga bwe zitambula. Baneeneebaza mwenna abatubeererawo mu nsonga ya kaddata nga bwe nabagambye. Olwaleero lukalubyemu ennaku zino si nnyangu nnyo, naye katugende ku nsonga enkulu eyatuleese mukutu gwa Red Zone TV. Abatambula naffe mwebale nnyo kubanga mukyayimiridde naffe, atanaba kulayikinga nkutegeeza nti olwo oba oyambako information okubanga etambula, so kirirawo wali ekigalo osolayikinge obeere nga tosinga ashe yalinze ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kakati abamu ku bataddeko obubaka bwammwe bwe buno wammanga Colina Lwoga, webale kubanga ogoberera mu mawulire ge tusembyeyo kubanga tukuleetedde ensonga ezibadde mu Prime Minister w'eggwanga erimu eyadduse, tukuleetedde ku nsonga ezibadde ez'abasomesa abateereddwako enninga okubeera nti atalina diguri agenda kuba tasobola kubeera nga ate addamu okusomesa. Ebyo byonna bye bimu ku bibadde mu updates zaffe ezisembyeyo. Kakati nno abamu ku bataddeko comments zaabwe abatambula naffe ab'olulango. Colina Lwoga webale kubanga kwoli kyonna kyokola kya mutawana nnyo. Ani omulala ono Colina Lwoga webale kubanga ogoberera ono merinnya terirabise. Minister of Education alina degree, alina degree naye erinnya lyo terirabise. Ani ono n'erinnya era teriri banne muntereka amannya. Fatima webale kubanga ozze erinnya lyo ddyo lituusa gambye kabagamba dda nti emirimu gyegenda kuweebwa oluganda lukalubyemu awo. Fatima webale kubanga kwoli message etuuse. Kavuma Fred Menta webale kubanga obeerako. Kavuma Fred yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawana nnyo, agambye abeerangako ku mukutu guno. Madina Nabunya webale kubanga kwoli ali side ze Sudaani gy'asinzira okubanga agoberera ate ku mukutu ogwa Red Zone TV. Eva PSC webale kubanga naawe obeerako, message etuuse yonna gy'osinzira okubanga ate ogoberera. Am listening naye message etuuse naye erinnya lyo sirirabye. Nalwada Hadija webale kubanga obeerako naawe, message etuuse. Nawulira Ane nawe message etuuse webale kubanga obeerako. Nalujja Hadija natugamba webale kuweereza nawe webale kubanga obeerako. Nakate Viviani webale kubanga ate naawe obeerako, agambye bannayuganda muzuukuke, Ugandans wake up please, bwetyo webadde message ye.
Robina Namiro n'agamba Muyingo yatwekyusiza kati aleeta biteekateeka. Ategeeza John Kristo Muyingo abadde Robina Namiro bali kubanga kwoli Rise Up Uganda Catherine Mukwaya bwati bwabagambye ategeeza nti ye yasookedde ddala okukomentinga ekyo nkirinako obujulizi. Catherine Mukwaya bali kubanga obeerako webale kubanga wayanguye kuteekayo obubaka Kalyesuubula Bosa ow'endiga munnange ogamba otya agambye tusiima nnyo empeereza nange munnaye nsiima okubanga ate tulina betuwa amawulire ate wakiri ne mugafuna. Robina Namiro mwebale kubanga ate nammwe kwe muli ku mukutu guno bwe bubaka bwenfunye mami wange mama Kevin webale kubanga nawe kwoli message yo naawe etuuse ate tugenda kubanga tweyongerayo n'ensonga endala. Ani ono bana abamu amannya gannema Jamil Ali Mburi webale kubanga kwoli agambye mu Jamil I want your number. My number is 0756081795 0756081795 ye namba yange muganda yange amanyiddwa nga Jamil Ali Mburi webale kubanga kwoli ali Mombasa Kenya yasinzira okubanga ate agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ono bamuyise Michael Kenyini kwali ku mukutu ogwa Red Zone TV agawe we are going to translate my girl's speech to Davido amukyalireko kamanyira abantu kano kagenda. Anyway, message etuuse webale kubanga oberako Michael Kenyini. Ono Koni Naluga n'agamba buno obusajja bwe butusibyeko message etuuse Naluga webale kubanga oberako bannange tuliziganye mu updates eziddako mu kutu gwa Red Zone TV. Sebambulire Patrick nze mbeerawo ng'ate nkutuusaako amawulire updates zonna tugezaako okukola ekisoboka naye nga mmaliriza ntegeeza buli aliko asobola otudduukirirayo ne kaddata akatonotono. Enamba yaffe tugiteekangawo awo nkakasanga abatambula naffe mugimanyi bulungi nnyo. Enamba y'essimu eri 0756081795 lunaku lwakusatu 2 ziri ennaku z'omwezi 10 ziri 7 omwezi ogw'omunana 2024. Enamba yaffe yeeyo eri 0756081795 ereeta mannya gange gennyini Sebambulidde Patrick. Pozo mu ngeri yemu kutegeeza ku Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti ng'olina ebizibu ebikusumbuwa ne woba oli bweru wa ggwanga nga bikusumbuyireeyo oba nga bikusumbuyira ewaka bye waleka akutegeeza nti mukoneko ensonga ajja kuba ate ng'azikwasaganya ne woba toli wano. Enamba yeeyo 0752471556 mukwatagane ekizibu kibeere ng'ate kigonjoolwa. Webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo.